kwe kutegeeza nti Commissioner General w'ekitongole eky'amakomera yabadde ategeezezza nti newankubadde nga badde bagezezzaako okujjanjaba Dr. Kizza Besigye wabula embeera yebadde tessuubirwa genda maaso nokulabika nti obaolyawo etereera oluvannyuma lwo embeera ebadde tessuubirwa kutereera oluvannyuma lw'okuba nti abadde akyagaanya okulya baategedde nti ennaku 7 nga tagenda maaso nokulabika nti obaolyawo alya Dr. Kizza Besigye oluvannyuma lw'okukitegeera nti ennaku 7 nga talya gavumenti ekitongole eky'amakomera ne bagenda maaso n'okulabika nti obaolyawo baakikase ne bakigamba nti please it is high time omusajja aleetebwe mu kooti era ekitongole eky'amakomera olunaku oluyise ne bakisaavinga ne babategeeza nti beetaaga baleete retired Colonel Dr. Kizza Besigye kifeefe wakati mu kooti mu mbeera yonna. Tuli ku Pal FM tulalya muntu wa bulijjo webale nnyo okutuliza n'okutugoberera kakati mubibaddewo bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye baateekayo kye bayita habeas corpus. Bannamateeka ba Besigye nga bakulembeddwa mu Lord Mayor baateekayo kye bayita habeas corpus nga baagala Kizza Besigye aleetebwe mu kooti mu mbeera yonna. Habeas corpus babaleete mu kooti kakati olutuuse mu kooti mu bimu ku bitumaze okulabika nti tulengera mu kooti omulamuzi asoose kutegeeza nti yali alowooza habeas corpus ttiimu ya Dr. Kizza Besigye bamuwolereza tebamanyi gyali era nti ye yabadde alowooza nti tebamanyi gyali kwe kuteeka habeas corpus egamba nti bamuleete nga mulamu oba nga mufu. Omulamuzi asoose egamba tulirake nti kaakati tumanyi waali kati n'abuuza bwemuba nga mubadde mumanyi waali nti ali wano era bwe bamujja okumuleeta wano ate habeas corpus mwateekayo yaaki? What is the application for? Kubanga habeas corpus etegeeza mumuleete okuva yonna gyali mulamu oba mufu kitegeeza mwe balooya be temumanyi gyali. Kaakati mwemwe mubadde mumanyi gyali lwaki mwasabye habeas corpus okumuleeta kipayopayo? Lukwago looya n'agamba nti for release tumuleese musobole okumuyimbula. Bw'oba nga mumuleese ekyo ate temwakiŋŋambe kati mukigatteko mu bye mwagala kyo tukikole. Bagenze okumagaamaga Attorney General Kiryowa Kiwanuka nga mu kooti taliimu. Bagenze okumagaamaga mukiikiridde nga naye taliimu. Bannamawulire tutegedde nti basoose kubagamba nti musobola okugira nga mufulumye. Wabaawo break egenze maaso n'okulabika nti eyitiddwa omulamuzi oluvannyuma ne bagenda maaso n'okulabika nti bazzeemu okubayita era nga kyekigenda maaso mu kaseera kano tulindidde kulaba bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye bafuba nnyo okulaba nti waakiri ono embeera gy'alimu aweebwa bail agende maaso n'okulabika nti obaolyawo afuluma. Bano ekirala babadde baagala Ssaabakomera Commissioner General w'ekitongole eky'amakomera kosa Ssaabawolereza wa gavumenti bagende maaso n'okulabika nti bagasimbaganako mu kooti bannyonnyole lwaki bano bakyalemeza Dr. Kizza Besigye mu kkomera newankubadde nga Supreme Court yagenda dda maaso n'okulabika nti esalawo nti kimenya amateeka okuba nti kooti ey'ekinnamagye ewozesa Dr. Kizza Besigye kifeefe ate nga civilian bwe kiba nga kooti ey'ekinnamagye baagijjako obuyinza okukozesa abantu nga bano kitegeeza nti Besigye yandibadde takyali mu kkomera. Kati ampuliriza embeera bwetyo bwe badde ekyagenda maaso n'okulabika nti etambula bakyagenda maaso n'okulabika nti boogera olulimi lw'amateeka kyekiri yatuliriza mu paalamenti tulinda kigenda kulabika nti obaolyawo kivaayo okitegeera tulinda ekigenda okulabika nti kivaayo ate ngera tugenda kutunulako wali munda mu ggwanga eriyitibwa erya Kenya. Jjukira nti munda mu ggwanga erya Kenya akawungezi akayise abamu ku bibiina ebirwanirira eddembe ery'obuntu byayise okwekalakaasa ku embassy ey'eggwanga Uganda munda mu ggwanga erya Kenya. Babatu bagenze dda maaso n'okulabika nti bayise okwekalakaasa ku embassy ey'eggwanga Uganda mu kibuga Nairobi. Jjukira nti baali bagiteekera omuliro omwaka ogwedde ojjukira bulungi kyokka era bano bategeeza nti bagenda kwekalakaasa bagende ne ku palamenti y'eggwanga eriyitibwa erya Kenya. Okwekalakaasa okwayitiddwa e Kenya
ensonga za Dr. Kizza Besigye nti ne ba political prisoners abalala abagenda maaso n'okulabika nti obaolyawo bawambibwa munda mu ggwanga eriyitibwa erya Uganda. Kakati okwekalakaasa okwo okw'e Kenya tugenda kulondoola tukubulire kubaddeyo oba nedda naye nga bategeezezza nti ekibatwala ku parliament n'ekibatwala ku embassy ensonga za Dr. Kizza Besigye okusigala ng'ali mu kkomera mu mbeera mwali, era bano ne bakunga abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu okuva mu ttundutundu lyonna erya East Africa ne Africa okutwaliza wamu okuvayo okulaba nti balwanirira Dr. Kizza Besigye. Jjukira nti ensonga za Besigye zino zibadde nnyo mu mawulire g'eggwanga eryetebwa erya Kenya, engeri gye kiri nti abamujja munda mu ggwanga erya Kenya Besigye mu kukwatibwa oba mu kuwambibwa ng'abamu bwe bakiyita bamujja munda mu ggwanga eryo eriyitibwa erya Kenya. Kati nga bwe bitambula Kenya bategese kwekalakaasa lunaku lwa leero, mbagambye nti tujja kuba tutunulayo tulabe ekiddala ekiri side eyo beekalakaasizza oba nedda, naye nga Minisita Norbert Mao ategeezezza palamenti akawungeezi akayise nti omusajja amaze ennaku 7 nga talya. Kitongole eky'amakomera nekigamba nti bw'aba talya ne bwe tunaaba tumujjanjabye bujjanjabi tetulina kye tugenda kulabika nti obaolyawo atutaasa. Mbeera nga bwetambula mu kkooti yatuliriza omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kkooti mwali Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya NUP David Lewis Lubongoya naye mu kkooti atuliriza mwali, ate nga n'akulira oluvuganya gavumenti mu palamenti y'eggwanga Yoweri Ssennyonyi mu kkooti mwali. Bannabyabufuzi okuva ku ludda oluvuganya gavumenti bali mu kkooti, mukyala wa Dr. Kizza Besigye gwe bayita Winnie Byanyima naye y'omu ku be tugenda maaso n'okulengerako wali mu kkooti, egenda maaso n'okuba nti ewulira okusaba kwa ttiimu ya Dr. Kizza Besigye kye basinga okwetaaga akaseera kano, ono agenda maaso n'okulabika nti oba olyawo ateebwa okuva mu kkomera eruzira basooke bamujjanjabe olw'embeera gy'alimu. Kakati mbagambye nti ebigenda maaso mu kkooti tugenda kwongera okuba nti tubyetegereza mpola mpola. Mu biro yali ku kkooti tetunaba obaolyawo kumufuna, naye tugenda kwongera okwetegereza sofa ebiri mu kkooti side awo. Katono nnyo omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform ye Robert Kyagulanyi Ssentamu gye buvuddeko essaawa nga emu egenze maaso n'okulabika nti obaolyawo eyiseewo, avuddeyo n'ategeeza nti abakulira akakiiko ak'ebyokulonda munda mu kibiina ekya National Unity Platform okuli Masi Walukamba, Lovanis Alex Lwanyaga, Rahuma Juma ne Kayabula Edi agambye nti tebamanyiddwa wawe bali. Kyagulanyi avudde n'ategeeza nti abakulira akakiiko ak'ebyokulonda tebamanyiddwa wawe bali missing. Masi Walukamba